Akakiiko k'ebyokulonda kanjulidde ebibiina by'ebyobufuzi obumu obusoba mu mitwalo 10 obugenda okweyambisibwa mu kulonda kw'omwaka ogujja obuyitibwa biometric verification machine. Era bano banjulidde engeri obumu obwo gye bukolamu. Simon Muhoozi avunaanyizibwa ku by'ekikugu mu kakiiko k'ebyokulonda babadde ayolesa eri bannayuganda engeri obumu gye bukolamu, agambye nti bwateekeddwamu tekinologiya ow'ekika ekyawaggulu ennyo agenda kuyamba eggwanga okuteeka akalulu akayonjo obutaawukanako na bulijjo era okutandika okulonda mu bifo ebironderwamu wateekeddwa okubeerawo waakiri abantu 10 obuuma 2 nga bugenda okukozesebwa nabo bwanjulwe olukalala lw'abalonzi ba agenti babeesimbyewo n'ebirala. Okulonda ne tunnakatandika bagenda okulondesa basooka ne beeyambisa obuuma buno okusoma ebinkumu n'endagamuntu z'abalonzi n'obululu bwonna obugenda okulondebwa ku olwo ne babutangaaza okwewala kigoye weezinge. Solomon Muhoozi agambye nti tekinologiya asinga okuba w'amaanyi yabuteekeddwamu y'oyo asoma ebinkumu n'obwenyi bw'abantu era nti tekinologiya wa mulembe nnyo okutwalira awamu. Muhoozi agambye nti abantu abamu nga tebannalonda bagenda kubaggyako ebinkumu byabwe abo abanaasangibwa nga tebikyakola naddala abalimi oba abakola emirimu egy'amaanyi bagenda kukozesa obuuma obwo okusoma obwenyi bwabwe. And we verify the fingerprints. We know that in some instances we are not able to pick the fingerprints because of the work people do. Some of us are farmers and the fingerprints are eroded, and therefore it's at that point that we use the facial bit. Annyonnyodde nti okulonda nga kuwedde obululu bwonna obukubiddwa akuuma kakuddamu okubwekenneenya bwe musangibwamu akalulu akatamanyiddwa olwo nno banaatandikira okunoonyereza. To cast. What happens if the kit fails? For each polling station we have 2 kits. The main kit that we are going to use, if it fails, we have a backup kit that we use. And those who are worried about the battery for the kits, each kit has a power bank. Akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti buli kifo ekironderwamu bagenda kuteekamu obuuma 2, akamu kakozesebwa nga akalala kagaanye oba nga kafudde. Obuuma buno tebujja kwetaagisa intaneti okukola. Buli kuuma kagenda kubeerako n'eryanda oba giyite power bank eneebuyambako ku by'omuliro era abagenda okubukozesa bagenda kuweebwa obukugu obumala ate n'okweteekateeka ekimala. To cast. What happens if the kit fails? For each polling station we have 2 kits. The main kit that we are going to use, if it fails, we have a backup kit that we use. And those who are worried about the battery for the kits, each kit has a power bank. Manya obubono obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Omuntu yenna takkirizibwa kugenda mu kkooti kuwakanya buwanguzi bwa mulala nga tannateekebwa mu mawulire aga gavumenti oba gazeeti nga munnamateeka Judy Mbabaali bw'annyonnyola. Okulonda bwe kuggwa gwawanguddwa ng'oyagala okutwala oyo akuwangudde mu kkooti. Etteeka terikukkiriza kutwala musango mu kkooti okuggyako nga oyo akuwangudde amaze okulangibwa mu lupapula lwa gavumenti lwe tuyita gazeeti nti ye yawangudde okulonda okwo. Omusango bw'ogutwala mu kkooti nga gazeeti tennaba kufulumya mannya g'oyo agambibwa nti akuwangudde, omusango ogwo kkooti egugobera ku tekinikalite era ne bakusasuza n'essente. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Democratic Front kirabudde amagye ga Uganda ga UPDF geewala okweyingiza mu nsonga z'ebyokulonda. Obuvunaanyizibwa obukwata ku byokulonda amagye gabulekere akakiiko k'ebyokulonda.
omukulembeze w'ekibiina kye ekya Democratic Front ow'ekitiibwa Mathias Mpuga Nsamba asinzidde ku kitebe ky'ekibiina Namirembe mu Kampala mu kwogerako eri bannamawulire n'ategeeza nti amagye ekiragiro gye ekyawadde bannansi okwamuka ebifo ebironderwamu oluvannyuma lw'okulonda kimenyera ddala ssemateeka w'eggwanga era kifutyanka amateeka gafuga abalonzi nga n'abalonzi tebalina kukigondera n'akamu. Nti uniform gye mwambadde nga bannamagye ya bannayuganda so oba ogyambadde n'okwata omuzindaalo yogera nga owa bannayuganda ekitiibwa. Etteeka terigambangako nti bw'omala okulonda ng'ova ku polling station. Etteeka ligamba bw'omala okulonda obeere mita 2 okuva we balondera ate obeere wa mirembe. Mpuga wadde bannayuganda amagezi baleme goberera byayogeddwa magye era nago agalabudde gamanyi we gateekeddwa okukoma ebikwata ku by'okulonda gabirekera akakiiko akakulirwa omulamuzi Simon Byabakama. Ebyo nga bikyali bityo ate abawagizi b'ekisinde ky'ebyobufuzi ekya People's League of Uganda PLU bawagidde ekiragiro ky'omuduumizi w'amagye Gen. Muhoozi ekigaana abantu okusigala mu bifo ebironderwamu. Omusasi waffe Edith Nabagereka abadde n'aba PLU. Gen. Muhoozi mu bubaka bwe bwatezze Ssaabawandiisi w'ekisinde kya PLU era omubaka wa Kasambya County David Kabanda mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire lwakubye ku woofiisi zaabwe mu Kampala ategeezezza nti kino kikoleddwa okuwa ekyanya abaana b'abakulembeddemu enteekateeka z'okulondesa okukola omulimu gwabwe obulungi owatali ffujjo so si kubba bululu nga bwe byogerwa. Nti nga Electoral Commission bwe yalambika olunaku lw'okulonda ennaku z'omwezi nga 15 buli muntu yenna awagira PLU n'omuwagizi yenna owa NRM omala okulonda dewaka omulimo gw'okukuuma akalulu okukabala n'okukakuuma gulekere oyo anaabaweereddwa obuvunaanyizibwa obwo. Mitas 20 tekitegeeza kaguwa ne bo bano kye baagala nti mu kubala akalulu kwennyini wali wennyini bayiike bave eri mu mitas 20 mwe basaanidde okubeera bajje beeyiwe wano kaguwa ekireetera obunkenke eri ababeera bakuuma akalulu ka President Museveni n'okubatiisatiisa. Kulashana munana akutunyeze munana CBS Radio ey'obujjajja nze Edith Nabagereka wano mu Kampala. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso bali wamu ne Simba Pain Bam awakuluma simulawo Simba Pain Bam okkakkanya obulumi. Musange mu matundiro g'eddagala gonna yakakasibwa National Drug Authority. Omutendesi wa ttiimu y'eggwanga y'omupiira ogw'ebigere Uganda Cranes Joseph Poput kyadde akyalangidde ttiimu ey'enkomerero y'abazannyi 28 egenda okuvuganya mu mpaka za Africa ezitandika ku Sunday eno ng'ennaku z'omwezi 21 e Morocco. Omutendesi Joseph Poput mu kusooka abadde yayita ttiimu y'abazannyi 30 wabula kaakano asazeeko abazannyi 2 okuli omukwasi wa ggoolo Charles Lukwago ne David Ward. The Cranes mu kiseera kino eri mu nkambi e Morocco mu kibuga Casablanca gye yeeteekerateekera okumala ennaku 11 era okulangirira ttiimu ey'enkomerero tujjidde mu kiseera nga n'effufu erangiridde nti omupiira ogw'omukwano Uganda Cranes gwebadde erina okuzannya ne Gabon olwaleero gusaziddwamu. Abazannyi 29 kuliko Dennis Onyango, Alan Okero, Roger Smarto, Salim Jamal Magola, Kenneth Semakula, Khalid Awucho, Timothy Awanyi, Elio Karadousi, Stephen Mukwara, Ivan Aimbisibwe, James Bogere, Ronald Sechiganda, Travis Mutiaba, Al Hassan Baba, Judy Semugabi, Aziz Kayondo n'abalala. Kakano Uganda egenda kutendekebwa omulundi ogusembayo olwaleero e Casablanca n'oluvannyuma enkya ku Lwokuna ejja kwolekera ekibuga Rabat gy'egenda okuzannyira emipiira gyonna egy'ekibinja kya.